Z'ensonga za Kibalama zikutte wansi ne waggulu akatambi kayina mu maaso awo bakeeredde mu mwenna abakyala abeeyerusa nabyo mbiyina mu maaso awo Sister Junior atabukidde Sister Kaye Wisdom bannange naye mugenda kuba ate nga mubirabako mu maaso awo MC Katsi naye muyina nga nnyonnyola mugamba mutya mwasibye mutya ba mikwano kansuubire muri bulungi ba sweetheart ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suviye News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo n'ennyongera okusabira mmwe mwenna abalwadde abakosefu ndisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano sigenda Chris munnaye kutandise n'Kibalama Kibalama Johnbosco munange ennaku zino amawulire agaliko Kibalama twagala Kibalama afuuse ki Kibalama munange mbadde mpitayita ngangwa ka video munnaye ka video nga musajja agamba nti nze Kibalama era nvuddeyo munange njagala mumpa akamotoka swago wammwe njagala muddukanyiza ku motoka konzo waye kankaleete mumpa buli mugezi okwetegereza Kibalama amatama ga Kibalama manene ate ono ayogere amatama ge gagwamuko eri munda konzo waye kandeete ka video kanate mwe musobola okukola ki musobola okumpabulako butereeva era nkayina ngenda kubatenga nga bateerako mu maaso awo naye munange oba si yeye nga bafaanagana bufaanaganye munange Kibalama gyendi sibulanga yendi ne bannayuganda samu yeri omufango forest sibulanga njagala akamotoka bannayuganda atambuze bulungi struggle yammwe oyagala ki akamotoka tambuze bulungi struggle yammwe sigenda genda bweru bali mama ndi bweru ndi America ndi wanze struggle nyaga gita mpaka motoka tambuze struggle kati kagoba ko gwakalidde kaweddemu ze kalidde ne kwekudde gyembadde mukulu Kibalama wanjise okoze otya ze kalidde ne kwekudde gyembadde ne kwese naye nga njagala akamotoka okola otya tambuze struggle gitwale maaso sijaga struggle nga ntudde wano akamotoka matambuze struggle bana Uganda maaso onagivugira mu motoka ng'ogitwala wa struggle nze mmanyi wana abagamba struggle etayiza kugamba agitwala wa struggle tugivuga agitwala wa oba ne fogoda ne my stomach nange Kibalama nvudde njagala akamotoka bavugira struggle entuufu byebyo ate nammwe nga mbyewuliddeko nga yeerumiriza nti ye Kibalama kati simanyi oba ani abuzaabuzaani oba ani mutuufu naye naye oweetegereza ono alina amatama manene ate balinga abafaanaganya ennyindo okwegamba wamma bikutabulira ddala bwenkozaako eno ewa mami waffe omulungi eyatuzaalira omusajja alina eddoboozi akyasinza okuyimba obulungi mba ntegeeza King Saha era singa bakubuuza abantu abayimba obulungi mu lukalala olwo n'okola olukalala King Saha n'atabeeramu gwe simanyi kikyoyina munnange mulengera abaana kubeera successful mulengera mwana kuyimba luyimba nga bwe lwayimba lwonna lukwatayo so munnange ng'emikisa giva mbazadde munnange mama wa King Saha eno munnaye mutabani we yali ali mu kukyamula bantu ku Kivulu so ng'eno mami we ali mu kunyiga sapule ali mu kusaba mukanya kulaba abaana mikisa gijja so maama giviira ddala mbazadde maaso wano waliwo omukyala n'atabukidde abakyala abakwata mu kizigo atabuse bubi nnyo nnyo kale katumulaba ate naye kiki kyabagamba tweyongereyo n'agaalira obusungu bo buli mu kika kyabagula batabukidde no ebitali byakusaaga kale katulabe ka video abagamba ki beesiga bizigo ki lwaki beesiga ebizigo nsonga ki bannange si bigambo byange wabula nange ate mbijje tola nti ngamba nti sitya denja y'abakyala beerusa esinga NUP NRM FUP FDC zonna ng'ozigase okwogera ku politics tekitiisa mukyala neeyogera ku mukyala eyeerusa anyway abakyala beerusa mubadde mukimanyi nti emibiri egyo giwunya bubi saagala munyige ate sooka owulirize munnange ebizigo byemwesiiga birinamu chemicals eziri very strong hydroquinone zezimu mu ingredients eziri mu bizigo ebyerusa era gwali esimanyi oli musimanyi mu lightening simanyi njaga kukwatamu kati simanyi oli ku hydroquinone oli ku paraben oli ku mercury gwokozesa which is very dangerous to our skins ate obadde okimanyi nti bano abaana betuyonsa nga twesiiga ebizigo nabo bafunako ko ku kopi ey'ekizigo ekyekyerusa wali weebuuzizzaako nti bino ebizigo bye weesiiga ne weesiiga mu kifuba ne weesanga nga bbeere limyuse ne wansi w'ebbeere nga wamyuse bituukayo bitya ebizigo bikulukuta ate abasajja betusula nabo mu buliri obadde okimanyi nti bakomplaininga nti tubunya bubi nnyo
obadde okimanyi nti tubaleetedde ebirwadde bye batamanyi naddala ebirwadde ebyokussa ng'omusajja eyalassa bulungi yatandika okufuluuta n'otandika okunyumiza banno nti bba wange alabika yagejja nnyo kati yatandika okufuluuta asimanyi alabika takyasobola bino takyasobola biri kumbe ebirwadde gwe wabimuleetera assa asiza mu kizigo kyo abeera mu mabeere go abeera mu mugongo gwo mulwazizza abasajja obadde okimanyi nti emmere eno gye mufumbira abantu nga gwe tokutte ku gloves n'obwambala wabula n'okeera ku makya ne weesiiga kikarolite kyo n'ogenda n'owaata akatogo n'ofumba akatogo bakasitoma ne balya obadde okimanyi nti obaliisa butwa ye ate abakyala beeyerusa mubadde mukimanyi nti tumanyi okwekonsoolinga era kati waliwo abagenda okujja nze siwunya nze nkozesa waliwo omukyalo munamulaba atunda ebisigo bamutwolingako nnyo nga bagamba nti abakyala beerusa bagamba muwunya biki n'agamba anti kati nze nkozesa sprays zange n'abaana neekuba zi spray naye kaki ekikwekubisa spray ng'ogenda kwebaka n'omusajja kiki ddi lwayawula nti kati tugendako out kati tugenda ku shoppinga kati tugenda mu buliri mulwazizza abasajja abakyala abeeyerusa bino bye tugenda okukola wammanga ate awo wetutuuse munnange baddiya naye nga nze kyemmanyi si musango omuntu okukola kyayagala si musango omuntu okeera ku makya nagenda neyeegulira ekizigo kye neyeeyerusa bannange ono nalaka yeegase ku mukyalo ap mukyala binde bamunange naye abakyala abeesiiga ebizigo abeeyerusa abavumirira bubi nnyonyo bwe mba nkuzizzaako eno ew'omwami Lwasa munnange oluvannyuma lw'okulemererwa abawala b'okubiba esserefayina amaze ne yeefunirayo munnange kimmama ne maama Lwasa omukwano ng'agumuyisa bubi bannange yenna ng'ali bulala nze alaba nzekka oba nammwe mulaba bannange ayongedde okulumyawo wonna abaali bagamba munnange Lwasa yaggwako omunnange Lwasa abawala b'okubiba esserefayina bamweragiddeko bw'atyo munnange ate bw'asazeewo atukubeko ekibati mutima mulungi nga ate musanyufu byansuuso bwe nkuzzaako eno ewa mamito ne babito munnange mukyala Vieta mweyina mu maaso wana banaye ng'agenda kufumba omwami ng'amuwa ekitiibwa nga yategeera omusajja kyeki munnange ye talinga bano abayitibwa bannakawanga kale katumulabe katono nnyo ate naye tusobole okweyongerayo munnange n'agaalero bannange ayongedde okulumyawo wonna abale bagamba mbu munnange tajja kufumbayo katukalaba akatambi tweyongereyo. My husband is around. I don't answer messages. Anyone who has my number knows that. I just want me and him, full stop. I even forget my phone because apparently I think I have my phone because my husband is in there. Where do you come from? Amanda, are you new? Are you new here? Maaso awo nina Sister Kayima ate ng'aweereza obubaka Sister Kaye Wisdom bannange bano ebyabwe nabyo si byakuggwa. Sister Kaye Wisdom yadduka n'ava mu Uganda naye mama Sister Junior ye akyalemeddeko mufunze wayomba tebiggwa alinga King Saha ne Bebe Kulu naye omunnange beerumaaluma balinga bakyala kale katumulabe naye tweyongereyo. Oli mulagajjavu mu bufumbo. Kaye yagenda nanjogerako ebigambo ewatasambu ndi musiyazi bwera abasajja simanya ankwanane n'abakazi bangi Kaye kankubuulire senga Kaye ne bw'onaafumbirwa mu Bangladesh oyo gw'oyina Bangladesh ali ne bw'olifumbirwa mu Bangladesh nja kuloga Kaye senga Kaye kankubuulire n'olya mukazi wange tasa nonjogerako ebigambo Kaye gwe senga Kaye gwe Kaye wafumbiddwa ekikazi ki Bangladesh kiva Brazil oli awo osenyambala asimanyi alubi wikiyo Kaye ekyo nakigambye ne Rich yaŋŋambye Junior muddewo ne Kaye nakubira Kaye senga Kaye kankubuulire you ate my woman Nze wano Kaye nalindiddeko ku bakazi nalindidde kuwine success noyo n'obufumbo bwange wano Kaye owafu wange Mindi ng'oli bute ekiro nga saabyogera
Kechiro kaye no fuwe mindi je bayita kemisango ngoli bwerere bwologa bakasuku bwokuba ku matako ngoyogera amanya gabwe kiro saa 8 wono kaye wali tofuwe mindi bwologe basayimo kaye wasuku kange kiro no fuwe mindi ngoli buti ya mitwe 3 bagita kemisango nga bwokuba ku mabina njagala kasuku asirane njagala sayima asirane wano tewaloga ngo mugenzi isima wano kaye yakubanga ku mabina kiro saa 8 gwa kiro nga tusuzeyo ne Franka Ntambi nozibira omukazi kaye nozi mondeke bosibatu ali ba best friend abaliwa katoli bwa atose nyambalasi kaye ne bwediri ba myaka 10 oja kusasula nolya mukazi wange nini bwe wesembereza tasha wano wanga ba mu bufumbo kaye gakayo obufumbo buganye bwonemezaayo kumbe golya nyeze ku mulimo mwegendereze emikwano. Sister Junior ngenda kuba mukongera maaso awo ate nga tunka ne Bobby Wine principal ko tadene Shakibu bawazali banango manyi ye aliwo kunabula ntalo bwenkuzaake eno ewa MC Katisimunaye naye muyina maaso awo ngate ali mukubuulira muwala wengeri gyafunamu akawuka ka mukenenya oba akawuka kasirimba naye nabyo kambi batuuseeko bikabi bikwasa mukenna kunaye ate ekyo kukola tewali then male nkuza ate wa. Thank you. This is an initiative to I called it how I got HIV, Nafuna just Lim. But basically we're going to be telling stories. So my story is quite long. I can't put it in one live. It's quite very long. So I'll be jumping in. I bring in my girl. I bring in my friends who are with me at that time. I bring in people I've worked with. Depending. Today I decided to stay home. This is our simple home. Me and my other children are PS. They're playing PS. But Margarita, you play games. By the way, I'm just you always on your phone up to like late. I give them a bit of freedom. I'm tough, but they breathe a bit. What are you watching on your phone? Netflix and TikTok. You have Netflix in the sitting room. Why? It's not as interesting. I don't know why, but it's not as interesting. Oh, you don't want daddy to know what you're watching? No, because they're the same account. You can see what I'm watching. So why is it interesting on the phone? You know, people you probably because you're close to your phone, you're like you're on the phone for like 6 hours. I'm like, what are these kids doing? Yeah, okay, sometimes you be chatting with your friends, but then I saw that boyfriend of yours who told you his money is it over. Then I said, you're a player. Then you don't know about how they broke up with me on TV. I went through your phone. I was like, let me my papa. You're gonna keep safe, yeah. Okay, quick one. At what age did you lose mommy? I lost mommy. I think it was at 6. Why 6, not 3, 4? How old are you now? Right now I'm 17. I turned 19. Global turned 19. Why 6? Why not old? I remember you were too young. I remember went to bar and you even didn't know what was going on. Apparently, that they lied to me because they're going from school and told me we are going to eat food like. I couldn't face you. I didn't know what to tell you. Yeah, you did not trick me. So I get there, everyone's crying. Actually, I realized. So I'm like, okay, I understand Papa crying. Now who has been someone to talk to? And I asked for mommy, and they told me she's gone and passed away. Yeah, I don't remember much because I was young, but I remember that part. Remember when you drove to Kabbalah to bury? Yeah, I remember it was a very long journey. You miss mommy? Yeah, I do. And you've grown into a strong woman. I'm proud of you. Thank you. You my high five, man. I'm proud of this gang. So a good friend of a big up Quina, a good friend of mine was like, your daughter has to work, so he really has big dreams. So I started with my kids with her in particular. Like I've been the father and mother for, I don't know, as long as I remember. If anything ever happens to me, this girl knows all my story. She's been with me like all these years, close to 12 years. But she's my girl. So my friend Quina wants to adopt you. I'm still thinking about it. I didn't want to tell you, I wanted people to know. Not to take you and do your businesses, but we'll see about that. How's it?
byebyo ate namwe nga mbyewulidde bannange wano wetulagawo simanyi na kumanya Sister Junior ekibadde ku live akatambi namwe ate kamusooke mukeerabireko ali bulala bannange ye ali bulala nange antabudde katono nnyo katukalaba ate tweyongereyo. Junior, slowly. Oche olage nti wakabi playinga. Neba kututte mu buliri ku date. Okaba olinga ati wowe mama onzise Junior please munonye nkaba lekoli wo mwana wamago twala mu buliri ngainenge gyakabamu. Junior, put it slowly. No, Junior, please let me put it myself. Olage nti olumwa ne omuntu nakuyingira nosigala ng'otunudde banenedda you women nosigala ng'omutunulidde booti webaba kisinga close eyes banange simanyi oba tunaabe basomesa bino. Okay, if a person is kissing you, you close your eyes ne omuntu nakuba kiss notuna booti olinga akola mu DF. Scare people. Close your fucking eyes when they are kissing you. That's why nze I failed to marry. Kaba kazi muganya okwefaako. No muntu nokaba oli muloja. Antete chabadaza. Junior, katuli kumasengere ngobye bikabirani. Really. Kati principle cheche abadde kikuleta mu show. Ngoma zo kuwagira ebisiyaga ebungereza. Bob Wine wabadde omaze okuwagira ebisiyaga UK. Kati cheche abadde kikuleta. Nga neetebe yennyini principle gye watuddeko banoonyeza nnonyi. Ne principle ennaku zino ng'otambula nnyo n'ennubiyanire simaa mukazi wo. Bob Wine lekerawo okutambula n'ennubiyaniri. Akatebe Mama Solomon kaina okutulako n'nubiyaniri buli kiseera yaba akatuddeko. Principle n'ennubiyaniri. Principle n'ennubiyani. Kati babi entebe gyatulako n'nubiyaniri agitulako ati. Waliwo ekitagatta wakati wa principle n'ennubiyaniri. Nzize mbeetegereza. Osegera wamma abantu wamma begeya ate kiteteddera abayimbi obuzibu kwezalawa nenga Kalona Ntongo ne Lidi ekyabaawula nugu Lidi ya Jasmine yawulire nugu ku Kalona Ntongo kubanga baali ba mikwano wamma nga babeera wamu nga basula wamu ndoza Kalona Ntongo ayina byayogera ku Lidia Jasmine ne bimutuukako Kalona Ntongo ne yeetonda. Lidia Jasmine yagaana okusonyiwa Kalona Ntongo. Kaakati Lidia Jasmine vaayo otubuulire lwaki toyagala kubyogerako bweba si nnugu. Lwaki toyagala kubyogerako Lidia Jasmine nnugu. Lidia yali azala wa Kalona Ntongo ate ya Kalona Ntongo erinnya yalijja ku Lidia. Kati awe wali obuzibu Kalona Ntongo erinnya yalijja ku Lidia. Kyokka music wa Kalona Ntongo atambula nnyo ennaku zino kyekiruma Lidia si musajja. Nze nkibagambye Kalona Ntongo yakeetondera Lidia Jasmine emirundi 3. At one time Kalona Ntongo yalumbako Lidia Jasmine mu motoka ye. Namugamba Lidia, let us talk about this. Call Lidia, I don't want to talk about it. Kati goama weba sinugu chiche ekiri awo. Si Kenzo. Kamilio